Greetings. I hope everybody is doing okay. Mpulirizamu mweno. Kasita bamaze okumunominatinga. Kyekyoka kyetubadde tubanja injustice byabakama owakakiiko k'ebyokulonda. Mpulirizamu. Statement gye tubadde tunoonya mu injustice byabakama owakakiiko k'ebyokulonda kubadde kugamba injustice byabakama, the presiding officer of the Electoral Commission, I duly nominate Kyagulanyi Ssentamu Robert as a candidate in the 2026-2031 general elections. Period. Obuvunaanyizibwa bwe n'amaanyi ge agamuweebwa ssemateeka kye kyokka kye tubadde tumubanja. Kati mpulirizamu ebigenda okuva mu kalulu ka 2026 okulangirira ani akawangudde tebigenda kubeera mu maanyi ga byabakama n'akakiiko ke. Mark my words carefully. Ebigenda okuva mu kalulu ka 2026 okubirangirira n'okulangirira ani agenda okuba nti akawangudde ago maanyi siga byabakama, ago maanyi gaffe. Njagala tugenda empola. Bafubye okukumatiza n'okukakasa bbanga lyonna nti akalulu tekajjaako General Museveni, ng'abasinga n'okugamba ebyo be ba NRM bennyini ne bu propagandist bwe bakutega ku media houses ez'enjawulo, nga mulimu n'abantu abamu mu ffe ku opposition abafuba okugamba nti akalulu oba ebyokulonda tebigenda kuleeta bukulembeze bwe twagala. Mpulirizaamu eyo mindset gye bakkulizaamu bwe batyo badde bakuzanya reverse psychology. Njagala bwebuuze bino ebibuuzo kkiriza obwongo bwe okulowooza. Akalulu bwe kaba nga tekasobola kujjako General Museveni nga kituufu, lwaki abamuvuganya naddala asinga okuba ow'amaanyi ku bamuvuganya tebamuleka n'atalagga eggwanga lyonna mu mirembe? Njagala weebuuze okozese ku magezi go agali mu mutwe gwo, weebuuze ekibuuzo kino nti akalulu bwe kaba nga tekamuggyako nga mukalonze mu bungi, lwaki ate amuvuganya asinga okuba ow'amaanyi bamulemesa okutuuka mu bitundu bya Uganda byonna, nti batuuka ne ku extent esala ku budde abagenda okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bwe balina okugenda okunoonyezaamu akalulu nti babawa just ennaku 100 okutalaga district 146. Akalulu nga tekajjaako General Museveni, muziramu lwaki amuvuganya ow'amaanyi tebamukkiriza kutalaga bitundu bya Uganda byonna? Leka nkuwa analysis, tebakusiruwaza kubanga bakusiruwaza ebbanga lyonna. Miliyoni 48 ez'Abannayuganda obudde buno census eyakasemba yeeraga ebitundu 5 ku buli 100 by'abaana bato, nkugambye by'abajenzizi. Kati njagala ku miliyoni 48 njagala tujjeko miliyoni 40 z'abaana bato n'abo batagenda kulonda. Kati nze njagala nsigazewo just miliyoni 20 ez'Abannayuganda abagenda okwetaba mu kalulu kano ke tugenda okugendamu ng'abalonzi. Ku miliyoni 25 njagala olonde Museveni out, Bannayuganda miliyoni 15 zironde opposition ngamba Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bisassalala tubatunulako ku ballot paper. General Museveni asigazeewo miliyoni 8 ez'abantu abajega abasirusiru abasobola okumulonda, oba asigazeewo miliyoni 7. Miliyoni 3 bubeere obululu obufudde n'obwabajegajega abagenda okubeera ku ballot paper abalala, nandala mafaabi n'abasigadde abakolera Museveni. Ombuulire injustice byabakama butya bwagenda okutwalira enjovu mu kaveera ka green. Mpulirizaamu bafubye okkikakasa n'okkikuteekamu nti akalulu tekajjaako Museveni, ogenda otuuka ku ballot box nga ne bwandibadde olonda omuntu agenda okuggyako Museveni asinga okuba ow'amaanyi, ogenda tunule no wansolonda ebipapula ebisassalala bye bakuteze ku ballot box oba ku ballot paper. Mpulirizaamu alaba akatambi kano, nzikirizaamu kwanjulire ekigambo eky'obuziba akakujja kwe twatega ligimu nga tosobola kasimatuka bakayita protest vote. Ekyo ekigambo kikola emirundi ejja obujega bwa ligimu eno yagenda nenoonya terminology ne definition y'ekigambo ekyo nerowooza kitwali tutegeeza ku mulundi ogusookera ddala. Nzikirizaamu kunnyonnyole protest vote etegeeza ki?
protest vote etegeze ebintu bibiri nga twabikweka mu bintu bibiri. Ekisooka, we are going to protest as we vote. Nkugambye kino kye twakweka regime twali tetuyinza kukyogerako until we are duly nominated as candidates. Tugenda kwekalakaasa nga tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye process esooka. Ebigambo bino saagala obitwalenga obidefining, tonoonya definition. Bino ebigambo bikutuma kukola mulimu. Ogusooka, ogenda kusooka olonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weerabire byonna bye bakugambye nti akalulu tekajjaako Museveni. That's nonsense, that's bogus. Oyo reverse psychology gwe weebuuzeemu akalulu bwe kaba tekajjaako Museveni lwaki asigala akanoonya bubi. Bwe kaba tekamugjaako lwaki alemesa amuvuganya asinga okuba ow'amaanyi okutuuka mu bitundu by'eggwanga lyonna. Kitegeeza kamuggyako. Reverse psychology akola atya? Gwe bakulemesa okukola ekibadde kigenda okuyisaawo, in the end bo ne basigala nga bakola ekintu kyekimu kye bakuganye. Gwe bakuddi campaigninga ne spirits zo zikkakana ez'ogenda okulonda wakati nga bo bakunga abantu babo ogenda okulonda. Reverse psychology wa Museveni bw'atyo wabadde akola. Mpulirizaamu bano abantu osobola okubakuba akalulu byabakama n'anoonya wakabalira okabba ne kamubula ng'akalulu kannalukoola. Njagala tugenda empola, nkunyonyola protest vote. Tugenda sooka twekalakaasa, we are going to protest nga bwe tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bungi ngambye miliyoni 15. Eyo process esooka. Process ey'okubiri, ekigambo ekyo kinsomere ng'okiva emabega. Vote, protest kitegeeza ki? Nga tumaze okulonda miliyoni 15 ez'omukulembeze waffe, tugendagenda ku mission ey'okubiri. Mission ey'okubiri ogimanyi. Nzikiriza nkwanjulire mission ey'okubiri gye bayita amaanyi g'abantu. Obadde tomanyi kitegeeza bbanga lyonna, kati tusimbudde. Amaanyi g'abantu gendi mu kwogerako nga tumaze okufuna miliyoni zaffe 15 byabakama n'agezaako okukwata enjovu ogiteeka mu kaveera ka green. Amaanyi g'abantu genjogerako nga tewaliyo magye gamala ne bw'ogatta amagye ga East Africa gonna nga tewaliyo byakulwanyisa bimala General Museveni byayina nga amaanyi g'abantu gasazeewo ne gakola kino. General Museveni omunoonya nga tomulabako, teweetaaga kunoonya muhoozi ng'okoze kino kye tugenda okukola. Ladies and gentlemen, ekigambo protest vote kirimu ebintu bibiri nkugambye. Tugenda sooka tugende tulonde. We are going to protest as we vote His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula mission yesinga okuba enkulu ekyo kigambo kinsomere ng'ova emabega. Vote, protest. Nti senga tulonda miliyoni 15 ez'omukulembeze waffe byabakama n'agezaako kizanyiramu. Kino kye tutegeeza. Amaanyi g'abantu twogera ku kino wano. Kino kiraba tewaliyo mundu zisobola kiyimiriramu. Ate kyendi mu kwogerako kasookedde General Museveni akulembera Uganda kino takifunangako. Bamutenda okudduka. Tubadde tutumulabangako mu mpaka za misinde. Gwe bakugambye ebbanga lyonna w'amaanyi, mulwanyi mulungi, talwanangako na kino. Bamutenda bulwanyi, tebamutenda okudduka emisinde. Nga tetumulabangako mu marathoni yonna. Mpulirizaamu alaba akatambi kano. Kino kiraba wano. General Museveni tasobola kihandolinga. Tamanyira bwe bakihandolinga. Teriyo dictator tasobola handolinga kintu kino kyendi mukulaga. Kino wano tetutegeeza eno ye protest gye tugenda okuwa General Museveni ng'azanyidde mu kalulu. Nkugambye tugenda mu mitendera ebiri. You protest as you vote, osooka kukalonda mu bungi kyakubiri. Bwe bakakwatamu kinsomere ng'okiva emabega. We are going to protest ku lw'akalulu ke tugenda kuba nga tusudde mu bungi. Mpulirizaamu byonna babikugambye, naye tewali kisobola kuwangula kino kyolaba wano. Teriyo magye gasobola kuwangula kino. Kino njogera nga kiri mu buli kitundu kya ggwanga. Mbuulira ng'amagye yagajjeewa. Basobola okugezaako okukola obuvuyo tiyagasa abaggwako wano. Kino kye bayita amaanyi g'abantu agasinga amaanyi g'aba bali mu bukulembeze. Ladies and gentlemen, kino kye tukutuma okukola naye ng'osose kukalonda wano wetudda. Kino kye kisuula buli rigimu gy'otwala okuba nti y'amaanyi. Kino General Museveni talina kyasobola kikolako nga tolina gw'olumiza. Tukikola within the confinements of the law. Kino kiri mu mateeka, tekimenya mateeka. Video egwa bweti Museveni nga tumaze okumukuba akalulu hands down nga bwe tubadde tumukola.
tudda